Oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti lwanukudde sipiika wa paalamenti Anita Mong si lwa kubongoota okuva ku nsonga zirwayimirirako okwesamba entuula za paalamenti newankubadde waliwo okutiisibwatiisibwa. Okuva oludda oluvuganya gavumenti lwe beesamba entuula za paalamenti olw'okubanja abantu ababuzibwa ebyokwerinda, sipiika Anita Mong yalangirira nti wakukangavula ababaka abo okuli okubagoba mu paalamenti singa banaweza entuula 15 ez'omuddiringanwa nga tebeetabye mu ntuula za paalamenti. Anita Mong olunaku lw'eggulo yalagidde ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti bagibwe ne ku ttiimu za paalamenti ez'ebyemizannyo, bassentebe b'obukiiko obukulemberwa ab'oludda oluvuganya gavumenti nabo bagobwe ku bukiiko obwo, n'ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti bonna yabaweze mu ntuula z'obukiiko bwa paalamenti n'okubagaana okuddamu okugenda ebweru w'eggwanga ku nsimbi za paalamenti. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ow'ekitiibwa Nup Mpuuga Nsamba asinzidde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire mu Kampala n'awa sipiika amagezi nti aleme kwekubira. Njala kutegeeza eggwanga nti ensonga za sipiika twazirabye, twaziwulidde, twazitegedde naye tezikwata ku nsonga zetuliko, ziri ku bintu birala. Era njala kubategeeza nti ensonga ze twayogerako ezatulumya paalamenti tukyaziriko. Sipiika wa paalamenti tumuwa ekitiibwa era nga lifari atalina kuba nakyekubiira kyetumubanja ne ttiimu eri bwebanga ekuba endobo ate talina gyegattako n'ekuba ndobo, alina gyewa red card erekerawo okukola ebikolobero mu kisaawe. N'olwekyo bwabanga yagiwa ennaku 3 nga zaggwako nga nakati bali mu kwebuzaabuza, obuyinza bwalina abukozese ababanje bajje bannyonnyole okwebuzaabuza kwe baliko. Oweekitiibwa Nup Mpuuga Nsamba agambye nti bakyalemedde ku kye baasalawo obutadda mu paalamenti okutuusa nga baanukuddwa ku nsonga ze basaba gavumenti ezikwata ku bannayuganda ababuzibwawo abali mu makomera ku nsonga z'ebyobufuzi nga n'abamu baawozesebwa mu kkooti z'ekinnamagye. Kinajjukirwa nti ebimu ku bibiina by'obufuzi ku ludda oluvuganya byatandise okwesamba akeediimo k'aboludda oluvuganya gavumenti naddala ekibiina kya FDC, UPC n'ebirala ng'entuula zino abaka baabyo batandise okugenda nga bebbirira mpolampola okwetaba mu ntuula ezo wadde ng'aboludda oluvuganya gavumenti baasalawo okuzira entuula ezo. Mpuuga abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebyo abawadde amagezi beebuuze ku nsonga zibatamanyi bulungi okusinga okugwa mu nsobi. Njala kusaba abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri mu opposition ebyenjawulo bw'abanga ensonga eziri mu paalamenti tebannazitegeera bulungi beebuuze, kubanga buli kibiina kirina nampala akikiikirira wano. Amaloboozi agava gye bali ag'enjawulo gayinza okulowoozesa abantu okubalowoozesa nti mu opposition tebaliiyo mu bumativu. N'olwekyo tusaba abakulembeze baffe abo bawulirize eddoboozi ly'abantu. Mu butuufu ebirowoozo byabwe bannayuganda balinganga butadde kalulu k'ekikungo referendum, ebirowoozo byabwe ebyokugamba nti bo bali ku byabwe nti ffe tudde mu paalamenti onyumye emboozi eya bulijjo tetujja kikola. Oyinza otya okugamba nti eno ensonga ntono, n'olwekyo weteekerateekera biddako okuggyako nga ddala byokola tobimala birowoozaako ng'obigwako bugwira bugwizi kiyiifuyiifu. Naye obanga olina obudde obulowooza ku byokola n'olowooza ku bibaddewo mu bululu n'olowooza ku binaddako tosobola kugamba nti eno ensonga ntono. Minisitule ya Kampala yerwanyeeko ku biraka byekuba mu nguudo za Kampala okuziba ebinnya ensangi zino, egambye nti ebiraka tebabikubisa ttaka wabula kibakozesa kirungo ekya asfalti ekifaananirako ddala ettaka. Uganda nga yeteekerateekera okutuusa enkuŋŋaana 2 eziri ku mutendera gw'ensi yonna mu January w'omwaka ogujja 2024 okuli olwa Non-Aligned Movement Summit wamu n'olwa G77 plus China nga ekitongole kya KCCA kyasalawo okutandika okuddaabiriza enguudo z'ekibuga n'okuzikuba ebiraka Semalaka. Wabula ebbanga liise nga bannakampala beekanasa ebiraka KCCA ebyekuba mu nguudo nga bagamba nti ettaka lyejjuza mu binnya ebyo ate enkuba bw'etonnya mukoka bikuluggusa n'ebikola ebitoomi olwo byonna ne bijjula ku nguudo olwo n'awabadde akamunyeenya ne wajebagira. Wabula minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala bina bisambaze. Tebagiyita ttaka naye agira bagiyita ttaka naye enkuba buli lwetonya ne bw'ebeera seminti era asobola okukola ki, asobola okusanka naye nga osiiga langi essaawa zino enkuba n'etonya langi esobola okufeezinga out. Naye kyetwagala okubashuwaringa nti President yatwongeramu amaanyi gaba SFC n'abagaba bongera okukola ki, bongera okubanga batwongeramu okutukubira ebiraka
sente ezasooka okwewa 6 billion tezaali tezisobola kumala biraka byonna. Enguudo ezisinga obungi bazikola myaka 5 emabega, myaka 3 emabega, nga ne boogamba nti okube ekiraka kiyinza obutaba kirungi nnyo nga bwali kisuubidde. Minisita Kabanda agambye nti enguudo ezibasinze okussaako amaanyi kwe kuli olwa Cape wava muno, Gaba Road, Mukwano Road, UCB Rise, Mobutu Road, Prince Bad Lukakungulu Road, Salama Road, Tank Hill Road ne Seriso Road. Wabula minisita oyo yeeweze okufaafagana ne bannakampala abamaze gazimba nga tebalina pulaani n'abateeka obuduuka oba bwa kioski ku mabbali g'enguudo, abalangire batalina kulangira byamaguzi, abakolera ku nzigi z'amaduuka, abataxi abatakolera mu paaka, ababoodaboda batalina stage, abatembeeyi abalemedde ku nguudo z'ekibuga ne ku mbalaza, amasinzizo ag'ekimpatiira n'ebbaala ezireekaanya ebidongo, n'abalala bakola mu ngeri y'ekimpatiira, nti bonna bagenda kukangavvulwa. Abantu abakolerawo advertisements n'okwongereza ku buduuka abona tujja bagamba bagende mu maduuka amunda gye babakolera, tubagamba okuteekako amataala ku bizimbe byabwe, tubagamba okuteekako asobola okuteekawo ekimuli akiteekewo, abasobola okugogola emyala batuyambeko tugogolere wamu emyala egyo. Twagala okubanga emyala gyonna gitambuza bulungi amazzi gaabwe. Ekika ky'enseenene ekikungubagidde muzzukulu wa Kalibala ow'ekitiibwa Joyce Robinson Mpanga era n'ekisaasira Obuganda olw'okuviibwako omuntu ow'enkizo eri Obuganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Bw'abadde ayogerako eri abakungubazi Maya, ow'ekitiibwa Joyce Mpanga gy'agenda okuziikibwa, omukubiriza olukiiko lwa Buganda eyawummula ow'ekitiibwa Nelson Kawalya ayogedde ku lw'omutaka Kalibala n'agamba nti ow'ekitiibwa Joyce Mpanga yali musaale ddala mu kutaasa ekika ky'enseenene. Nengamba nti bagambye Kalibala Nsiisi kangende Nsiisi ndabe, nengenda Nsiisi nembuuza Kalibala ali ludda wa, ne bandagirira Kalibala bwali. Nenkomawo nengamba munnange omugenzi ndi Kalibala nazudde waali, kwe nti kakati muyite tulabe ngeri ki gye tutambuza ekika ky'enseenene. Ne muyita awo ebyatandikira, Kalibala ne Kabaka n'akakasa ddala ye mutuufu, ye mukulu w'ekika ky'enseenene. N'olwekyo ng'ab'enseenene tetuyinza kwerabira kikolwa ekyo ono kyeyatandikawo okulaba nti tutandika ensonga ezo. Bw'abadde akulembeddemu okusaba okw'okusiibula ow'ekitiibwa Joyce Mpanga Emaya, omulabirizi omubeezi owa Kampala kitaffe mu Katonda Dr. Hannington Mutebi atendereza nnyo omugenzi olw'obuweereza bwe obutaliimu kwegulumiza, okwagala ennyo kabaka we n'okutakabanira eddembe ly'abakyala. Mulina omugenyi tugenda okulaba maama Mpanga ng'akoze eki, atuuse ku kagaali banga sidde n'ennyondo za myezi nga 2-3 emabega, ng'atuuse ng'alina omugugu ogw'eggwanga linagamba naye mmwe mwogerako oluusi oyogera naye munange oluusi tebawulira naye nammwe abalina mimwe egyogera mukole eki mwogere, balabirizi bokka si be bajja okwogera. Adalina Nakukaweesa omu ku basomako ow'ekitiibwa Joyce Mpanga amwogeddeko nti abadde muntu ow'ekisa ate nga mukwata mpola. Omukwano gwange ne Joyce gubadde muwanvu bannange nga bwe nnyinza okubannyonnyola. Kaakati ebbanga lyonna Joyce nga tebannabakwatagana na Fred, lumu kwe kubuuza ko Fred nti owange ono wasadde omukyala, ndaba kiseera kyekyo n'agamba nti omanyi nange nkubuulire, nze abawala sinalaba yayinza kuntwala nga bwendi, nze nga bwendi n'abaana bange tindimala kumufuna, era oyo gwe ndiba mufunye gwe ndiwasa. Katonda n'aleeta Fred ne Joyce ne basinkana. Eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Dr. Specioza Wandira Kazibwe akungubagidde omugenzi Joyce Mpanga, kyokka n'agamba nti Uganda erina kujaguza bujaguza n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe, kubanga naye ng'omukyala yamukwata ku mukono okumutuusa wali olwaleero. Era essanyu lino ngenda kuliraga manyi maama wange Joyce ampulira. Ngenda kusanyuka ng'omusoga bwe yandisanyuse. Tuli wano mu celebration era n'olutiko lumeze, kubanga Omukama mulungi ampadde omukisa okulaba ng'abakyala, omu ku bakyala abaatuwerekera abaatandika olutalo olw'okulaba nti nange Specioza Nayigaga akyali taata n'ekyeru eyava e Budwege, nange ntuuka
wenatuuka mu bukulembeze mu eggwanga lyeteekerateekera okwefumitiriza akawuka akamukenenya abamu ku balina akawuka kano bakukulumya olw'engeri etteeka eryayisibwa paalamenti ku bulwadde bwa mukenenya gye liteekebwa mu nkola. Bano bagamba nti etteeka erya HIV AIDS Prevention and Control Bill 2010 lirimu obuwaayiro obukambwe eddala gye bali era nga abalikwasisa abasinga tebawa abantu bano kitiibwa yadde omukisa ogw'okuwulirizibwa. Etteeka lino ligamba nti omuntu singa awereba munne akawuka ka mukenenya mu bugenderevu asibwa emyaka 10 oba okuliwa obukadde 4,800 oba okukozesebwa ebibonerezo byombi. Wabula abamu ku balina akawuka ka mukenenya bagamba nti ekibonerezo ekyo kya bukambwe nnyo. William Matovu ku lw'abantu bano agambye nti Uganda bw'eneba yakulwanyisa akawuka kano eggwanga lirina okulwanyisa ekizibu eky'okusosolwa okw'abantu abalina akawuka ka mukenenya n'okuddamu okwetegereza amateeka gakwata ku kawuka. HIV Prevention and Control Act ekyayongera okukriminalizinga okulabira n'akawuka ka siriimu gy'eteeka liwo omusawo. Ekitongole ekivunaanyizibwa kulwanyisa akawuka ka mukenenya ekya Uganda AIDS Commission kigamba nti okusosolwa okw'abantu abalina akawuka ka mukenenya kweyongedde era kyekivuddeko abantu okwekweka era akawuka ne kasaasaana mu kimugonyo. Kinajjukirwa nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga gye buvuddeko yeyama mu maaso g'empologoma ku misinde gya Kabaka egyali mu Lubiri e Mengo nti Obuganda bumalirivu okukola kyonna ekyetaagisa okumalawo obulwadde bwa mukenenya. Ate omwaka guno ffe abasajja ffe tulina okuba abasaale mu kulwanyisa mukenenya nga tukuuma abaagalwa baffe nga tulowooza ku bannyaffe nga tulowooza ku bakyala baffe nga tulowooza ku bawala baffe nga tulowooza ku bassenga ffe abasajja nga ffe tukulembedde. Kabaka bw'ayogera ffenna tugamba nti weewaawo. Awo nno ku lw'obwakabaka bwa Buganda Mukama waffe Ssaabasajja nkuwa obweyamo nti tusitukiddemu nga otukulembeddemu ogoba mukenenya obutasukka omwaka ogw'2030 mu bwakabaka bwa Buganda ne mu Uganda yonna. Ebiwandiiko bya gavumenti biraga nti Uganda erina abantu abalina akawuka ka mukenenya akakadde kamu 5,000 nga 20 ku bo tebamanyiddwa ku mayitire so nga obulwadde busaasanira ku bitundu 5 n'obuuzi 4 ku buli 100. Abakungu mu Ministry y'Ebyettaka, Ennyumba n'Enkulaakulana y'Ebibuga wamu n'abaddukanya pulojekiti egendereddwamu okukulaakulanya ebibuga eya Uganda Support to Municipal Infrastructure Development Additional Financing Program bekokodde kasasiro ali buli wamu mu kibuga Masaka ne bamakanika abakanikira ku nguudo ezakakolebwa olwo ne bayiwako oyiro. Abakungu bano basinzidde mu kulambula ko babaddeko mu kibuga Masaka nga balondoola n'okugoberera emirimu egikolebwa wansi wa puroguramu eno okwetegereza ebikoleddwa mu bbanga lya myaka 10 nga kati puroguramu eno egenda kuggwako mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 31. Ku nguudo ezirambuddwa naddala mu kibuga eky'omu Nnyendo mu kabuga ak'omu Nnyendo bakizudde nti kasasiro ali buli wamu ate nga bamakanika baddira enguudo ezakakolebwa ne bazifuula galagi zaabwe bayiwako oyiro buli we basanze etaala ezaateekebwa ku nguudo zabbibwa dda n'ezimu zaatomerwa emmotoka kwe kusaba baddukanya ekibuga Masaka balondoole ensonga ezo. Stephen Boogera asabye bonna abaweereddwa emirimu egy'okukola mu kibuga Masaka okusimba omuddo buli weetaagibwa omuddo n'abaddukanya ekibuga bafube ennyo omusolo ogukuŋŋaanyizibwa mu bantu gukozesebwa okulongoosa ekibuga. Ku lwa mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja, Tom Luyombya avunaanyizibwa ku by'ensimbi agambye nti wabaddewo okulwawo okusasula kampuni ezaweebwa emirimu n'ekikosa ennyo bannakibuga kyokka n'agamba nti beetaaga ensimbi ezisukka mu kawumbi kalamba n'ekitundu ezaatwaliddwa mu Ministry y'Ebyensimbi bazikomyewo mu kibuga Masaka zikozesebwa okutereeza ekibuga ekyo emirimu gy'ekibuga gitambule bulungi. Opposition leader mu ggwanga erya Senegal Ousmane Sonko ono ng'akyali mu komera kya Ddaaki kirangiriddwa nti omukulu ono ebyokuba nga yeerumya enjala abiyimiriza oluvannyuma lw'okuba nga yatandika okustrikinga nga yeemulugunya ku kigenda maaso mu ggwanga lino erya Senegal. Ono nno nga bamusibako emisango mingi nga tebaagala yeesimbewo ku bwa pulezidenti mu ggwanga lino erya Senegal era bw'atyo bagenda maaso n'okuba nga bamuteeka mu komera. Kakati omukulu ono kirangiriddwa
kirangiriddwa nti ekyokulwanyisa ekyo kyabadde akozesa okwerumya enjala completely nga talina kyali oba kyanywa mu kkomera kirangiriddwa nti abiyimiriza for now era nga gye bujja maaso ajja kuba nga akiddamu. Habib Sai onono nga y'omu ku ba opposition mu ggwanga lino erya Senegal era nga mukwano gwa Ousmane Sonko kigambibwa nti avuddeyo n'alangira ne ku Facebook n'akakasa information eno n'agamba nti Ousmane Sonko ebyokubanga yeerumya enjala for now abiyimiriza. Kakati kigambibwa nti Ousmane Sonko ali mu mbeera nnungi ate talina buzibu bwonna. Tujjukira bulungi nti omukulu no bamutwala mu intensive care omwezi ogw'ekkumi nga guggwako era Ousmane Sonko mu ddwaliro mu kibuga Dakar lo bamuteeka ku byuma nga yazirise takyategeerekeka tamanyi na biri ku nsi era yali munnafu nnyo nga talina maanyi. Ousmane Sonko embeera nga si nnungi yagenda maaso n'okuba nga ateekebwa ku oxygen nga bategezaako okulaba nga obulamu bwe nga obulamu bugenda wabula. Kigambibwa nti Ousmane Sonko yawonye era ali bulungi talina buzibu bwonna. Tujjukira bulungi ku Friday week ewedde Supreme Court yavuddeyo ate ne yeekyusa mu bye yali yasalawo nga yagamba nti okusalawo okwasooka nga bagaana Ousmane Sonko okuba nga yeesimbawo ku bwa president nga balaba nga tewali buzibu era kooti ya Zingwitra yavaayo negamba nti Ousmane Sonko akkirizibwa okuddamu okwesimbawo ku bwa president era agenda maaso n'okubanga yeesimbawo wabula gye buvuddeko wano juzi kooti ate yavuddeyo ne yeekyusa negamba nti okusalawo kwe yakola yali tebitegeera bulungi kakati yessaawa okuddamu okwetegereza ku nsalawo eyo naye nga ebyo byonna tebinabaawo. State House mu ggwanga erya Senegal yavaayo negamba nti ewakanya ekya kooti okukkiriza Ousmane Sonko kwesimbawo era negamba nti bajja kutwala emisango mu kooti beetwale ne Ousmane Sonko wabula wayisewo ennaku ntono nnyo Ousmane Sonko kirangirirwa nti tagenda kwesimbawo ku bwa president omwaka guno ogw'2024 ogujja ng'omwezi ogwokubiri. Ebyo nga bikyagenda maaso ate pate ya Ousmane Sonko yavuddeyo gye buvuddeko era nerangirira opposition leader omulala agenda okuba nga yeesimbawo ku bwa president amanyiddwa nga Basilo Diomaye Faye era nga ono naye yali mukomera nga bamusibye olw'ensonga nti pate eno ya Ousmane Sonko egenda maaso n'okuba nga erina aba opposition ab'amaanyi mu ggwanga lino erya Senegal. Kakati ono naye pate yamulangiridde nti yagenda okuba nga yeesimbawo ku bwa president olw'ensonga nti Ousmane Sonko ebibye byaganye olw'ensonga nti government yamutaddeko akazito. Kati Mr. Sonko ng'alina emyaka 49 kigambibwa nti yakwata kyakusatu mu presidential elections ezaaliyo era kigambibwa nti nga 1 June omukulu no bamusibako emisango egy'enjawulo era kooti nesalawo negamba nti emisango gimusinga bamusibako emisango egy'okukabasanya omukazi bamusibako emisango mingi nnyo. Kakati Ousmane Sonko emisango gino ne bagamba nti gimusinga ne bamukwata ne bamusiba mu mwezi ogw'omusanvu era kigambibwa nti Ousmane Sonko yeesi wakwesimbawo ku bwa president mu mwaka w'e2024. President afuga eggwanga lino erya Senegal amanyiddwa nga Macky Sall ye yavaayo n'alangira n'agamba nti ye talina interest okuddamu fuga eggwanga lino erya Senegal era ye n'agamba nti bonna abagamba nti yalemesa Ousmane Sonko ye n'abyegaana n'agamba nti ye talina kigendererwa kyakuddamu okwesimbawo era mu beesimbyewo ye taliimu. Stay tuned, don't forget to subscribe.